Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're always from Gomangabia. I got a father going to water. I'm not cut or goose jacket. No sigugo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula high density. Tukola bulungi emirimu. High density. Mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu otegera ni weba kidda bulungi nange mbampolo city firis fit sleep oguka nange yakugulira kijja kukisi kate mpuliriza mama kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi wa mahani twala yo mufaliso goli wa fit sleep goli wa dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Yes, okay, chisera. Antulengera kalanka tono nyo. Stecia ne house girl ubadde ogimanyi. Lwabadde agira ku Spark TV. Kati eri ku DVD. Omuli abazanyi babamanya. Tosuba Stecia Mayanja and the house girl. Aji wefuge. House girl goine ko mwesiga. Oba yajja kubba balonga tomanyi. Kaka tukuletedde Stecia and the house girl. Ku DVD kogendo batoluyi vira ku musajja. Musajja taba wom house girl wedda luba kumutuga mukazi wange mulefa awasa kyali kyekango bwe bawasa teyategedde amuwasa busayisi kimwali kumpe mulefa alemereko tukyalengera kalango bandeke amaziga ebiwoobe efujjo omukwano obwenzi akalaacha byonna biri mu firimu emu Stecia and house girl okukulako kuyimiridde mu binusu oba mpapula ku mulundi guno twagala kulaba kyanjawulo ono n'akakola akalya ayina bakyaliwa akaluma tukyalengera kalango eri ku MK Majestic Plaza wanzita bawo omutuufu yali yamugalira mu kinnya ali kubaze yabalemeddeko ne kanawe sirimi akajo tukyalengera kalango bwe ngamba coming soon otegeera ki kati eno yo teri ku coming soon yafulumye dda tosubwa Stecia Mayanja mu sinema y'omulembe Stecia and the house girl ngenda kwagala n'ebisubi byonna nkwagaliremu n'ebitakataka pitaako house girl abba abasajja kutere nkoni baby wawe tokaba wanzi tokimanyi ngenze kati nembwa muzimu njo kwagala twine kusuba Stecia and the house girl bebe tukyali kalankatono nnyo tosuwa bazanyi bo Nancha Whitney omuli Sematimba Ibrahim kurabako Rehema etendekeddwa Sololence okuva mu All Magic Production nyumirwa nga bw'oyiga. Kale fine engeri gyoti kukano mpita queen walingambye nti queen wange naliko n'omukazi yasooka n'agenda nembera n'owokubiri n'owokusatu naye amaka wagafuula loogi oyagala nange bampite malaya nze siri malaya nze nazze kufumba osigedde kankulinde wano ojja bingi mbadde sikulaganga ko saidi yange mbi kati kankulinde wano nembera wano nengamba omusajja mama nga nesime nafuna omulenzi nafuna omusajja ng'okola bwa malaya oli mukunzanyirako kati nange oyagala kunkosondekaawo bontyo sebo kankulinde ye nga tojja Naye mama gwe wakola ensobi nakubuuza. Nedda nakubuuza.
Fudde mama. Anange njogedde byakikale kale sikyembadde ntegeeza nga ndyose kano akayala akasembeyo ne sikamugamba kazi muzibu olaba na bamuzaala bamulekawo nze sola ngamba kakati njagala omukuutire tujja kutuuka wano tuleke n'okukivaamu abantu baleka batandika n'okutuddukira kyetukoza awaka tekyetaaga kumukuutira kintu kiri kimu kyokka kumanya bumanya nti no yayogedde kino n'ayogera bwati n'akola bwati nga ngoba kale no munnange nabadde nkutiisizza okutambula kinkoze bulungi kinkoze gala amagulu gajja kumanyiira galiko bwa myaka lwakiyogeralucyanze simanyifu wanyamba nkola entya bituusa nkivuddemu ntya mbadde ngamba yagamba dda nti mukyalo mulungi mama tunamukolera sinaga kubiwa bwerere kamba vire mfaaki kino kiba kiva ku kiro nga kidda leero bino nze embeera etedde siina bwe ngenda kumenya kwini tayomba ate kwini awuliriza omumbejja yenna akufaanana bwati kalaala maasombira bannange ensingo biseera ate kakati ki ekikulwanya bwoba nga olina kyolowoozezza wakiri wandibadde ombuuzabuuza oba ne tutuula ne tukakkana kakkana bebi omulungi nabagereka kakkana naye munnange nonkwata n'amataayi nga ne maama alaba olimba okubangako ekintu kyonna ekikunyiziza oba olina ekyolaba ntino nedda manti basi kakkana kale tugende tutuule onyinyonyole obajja oba nkoletya mama ankanzise bagenda kunguba nawe nedda nawe olimba ate nalulungi tanyiiga bwatyo oyagala kunyiiga nga babiri leka naawe nedda tuwetika ojja kwabikabebi olungi wange princesi otyo kale bebi wange maasombira munange tolumamba ojja oba okuteekako masikiti ekikutiisizza munaye naye anti mbadde nva kutambula mu bantu ng'abantu banagamba batya nti ata kakkana please yatandika bitya ebiki queen njagala kubuulira buli kyomanyi ekiri maka muno byonna nga tolina kyoleseyo yadde nekyo nekimu yogera mpulira biki byoyogerako buli kimu nkimanyi jaspa nti buli kimu nkitegedde kati njagala kumanya mazima kuva mu kamwako ebintu tonkwiniza mama Mazinga yani mbuza kwedamu mama Mazinga yani mbuza kwedamu mama Mazinga yani kila liko kutulo lali kompisa dala muna mama Mazinga yani yogera yawa muda oh chigani plus yani hey kwani kwa yogera ngato yogera tambuza no wali wesaina bukaka presto mani tonsiruwaza okay mama Mazinga tommanyi mama Mazinga hey tommanyi kwegamba ndi musiru ndoza ndi mulalo bambi tata nkubanga lijani kukuwairiza ebyoze si byembadde njagala amazima ndonga sinaba kutabuka mpulira n'okuzibira nzimba ebyo nabiraki
Sibire mutoyi. Ebintu byogera. Sina kyemanyiko neki. Simanyi machi. Simanyi Mazinga. Sina kyemanyiko. Kale sebo. Kaka oboya lokasa amazima. Kaka mama. Na yeye nyina alizo kubulira ekitu fe kisenga. Ogenda komawo. Atende. Komawo. Mbadde ngenda ku. Mama jafu. Mama agenda kujja. Mama. Alimba mumanyi. Mpala kitoke nayo kirimira kibira kiserera yakirabe kuba twamugamba ngati munange omukyala guleso Queen simanyi Queen zizana lero kamukwatira amataya akirabe gakunyumirwa naye akitegere nti mukazi we si mwangu ate si mulungi mu makamu kati anayisaayisa mama wano nali nkakugamba nga wali tompulira wandibadde owuliriza nnyoko kyayogera ne n'onfulira ddala omuntu omubi n'otandika n'okunkwata ku nkoona gw'omwana wange gwenkera n'enzaala n'otandika okwagala okunkuba nze nnyoko nze mama wo yakugana okwogera amazima olowooza buli omu ogenda mamawo gwebagamye nze sirina mama wange buli omu gogwa mama sebo nange nina mama wange kati njagala kumbulira kati njagala mazima bwegagana bwogana okwogera mazima ojja kunfuna mwakana kirabika obadde omanyi nze buno obukazi bwemugenda nga mumanyira mama wo kyangwa omuyita nga tanaba kujja kuyamba tugambe taliyo oba takuwulidde kale sijja kulinnyayo newonompita newonoolaja n'otya newonookubira poliisi nejja sijja kulinnyayo wadde ekikere n'ekimukaba kunkubire njagala kunoze njagala kunkubira akunoze ate ndabeera wojjangu njetu ate tondajanira muleka beera kubuwo nange ndikuwa mama mutoyi mama Mazinga yani mama Mazinga yani ate neshidala pros yani bw'oyogera amazima buli kimu kigenda kubeera solved bw'ogaana tujja kulaba singa nabaddeera nga mazima nga manyi mama oyo agenda okwogerera amazima nti naye ayinza okubuulira oba olyawo gw'onaawulira batuusa mu mulabyeko eno bwe mbadde nno nnoonya aliyo wangi wamano alina byambuuza abaagalana nze siteekayo kyange mu bimalirize ebintu byammwe nati nalulungi mama abalungi fonafe tujja twala neeri tombuulira mama ava mu mwana we bwatyo gwe olabika omubulamu agende tuddala toddamu kumpita Queen toshiddamu